Erinnya Ssenyamodde. Taata wamulaba oba? Taata mbadde sinaba kumufuna bulungi naye nga nsooka kale kwebaza ku bantu abalaba vidiyo gye twakola emabegako awo, nga mbeebaza abampa ku buyambi, abampa ku ndagiriro gye nnyinza okufunamu muzeeyi. Ne nkozesa endagiriro gye bandagirira, yenna eyafaayo okumpa ku ndagiriro n'afaayo, mwebaza. Nti endagiriro gye nakozesa gye bampa nagikozesa naye nafuna ku kifaananyi kya muzeeyi. Nasiŋŋana omukyala ng'alina ekifaananyi kya muzeeyi n'akimpa ne mmulaba, naye nga naye ne mubuuza enfuna gye yakifunamu. N'aŋŋamba ebintu ebyo bitutte ku bbanga. Baali balina omukolo gwe baliko ne bafuna ekifaananyi kya muzeeyi oyo n'akisigaza. Kati n'ampita n'aŋŋamba nina ekifaananyi ewaka kiriko taata wammwe, ojjojjeyo kirabeko. Ne ŋŋenda omukadde n'ampa ekifaananyi, muzeeyi ne mmulaba. Naye nga baali bamumanyi ku kitundu. Ekifaananyi wakiraba, wakisika ekifaananyi nga yeyo taatawo? Ekifaananyi nakisika nga mu butuufu yoyo, kubanga era omukazi bwe yampa ekifaananyi waliko mu butuufu abantu bangi. Wabula nze ne mwesongerako ne mugamba ono omusajja ye taata. Nga nze nkyamujjukira ebbanga lye mmaze, ng'era bwe mmulaba mmutegeera nti y'ono. Era ne mweragira ne mugamba y'ono, n'aŋŋamba yeeyooyo. Kati ne tumubuuza awo, ne mmubuuza enfuna gye yakifunamu, yajja kitya, n'ambuulira, naye n'aŋŋamba nti ekifaananyi baali naye nga mukwano gwabwe ku kyalo, ne bakubisa naye ekifaananyi nga ku mukolo, n'atuuka kugenda nga tababuulidde gy'alaze. Kati abampa ku ndagiriro, abalaba vidiyo ne bampa ku ndagiriro, ne tutambulira ku ndagiriro eyo. Naye mu butuufu nti nafuna obubaka, ninako we nalagako, ne nfuna ku bubaka obundoosa muzeeyi. Muzeeyi ne mmuloota oyo ng'azze nga njidde mu kifaananyi, ebbanga lye mmaze ng'agenze nga simulootangako. Naye ninako we nalaga abalaba vidiyo we bandagirira. Ne ŋŋendawo ku ngeri y'abasawo bwe batyo, ne ŋŋendawo ne nfuna obubaka nga nvudde ku musawo oyo. Ne nfuna obubaka mu kirooto nga muzeeyi azze nga mmulaba. Muzeeyi we namulaba nakoma kaggayi nti nakoma awo okufuna obubaka bwa muzeeyi ng'azze akomyewo. Naye mu kirooto yajja ng'ali mu mbeera mbi. Ne mmulaba naye ng'ali mu mbeera mbi, kati ekirooto kyakoma awo. Watuukako ku kika kyammwe eky'ekinyomo? Ekika kyaffe mu butuufu nti natuukayo. Era ebyaddala neebaza abaafaayo nnyo abalaba vidiyo ne bampa endagiriro. Natuuka ku kika kyange eky'ekinyomo ne mbibayitiramu. Kati abantu abo bali mu kunoonyereza, tulabe oba wavaayo ekikulu. Ekikulu kye tufa nti kyakulaba muzeeyi, tetufaayo oba ali mu mbeera ki oba mbeera ki. Ekikulu kya kumulaba yonna embeera gy'alimu, kumulaba n'atubuulira gye tusibuka. Naye natuukako ku kika kyaffe eky'ekinyomo bayitayo Kyasa. Ne mbayitiramu ensonga ezo, era bali mu kunoonyereza. Bali mu kunoonyereza naye nga obudde buno si birungi. Si birungi naddala eby'emirimu byatagadde. Buli gwe nkwatako okukola gufa bufi. Gufa gutya? Teguyitamu wempulaninga nti kati kankole wano, kigaana bugaanyi. Okuva watandika okunoonya ku taatawo emirimu byatandise okutabuka? Byatabukidde ddala ate kati. Kuba bwe ŋŋamba nti kankole wano, kuba nina obuvunaanyizibwa ewaka, nina omukyala n'omwana. Ate omukyala ali lubuto lwakubiri muzito, anaatera kusumulukuka naye. Embeera gye tulimu kagambe nti si nnungi, kuba kati n'ekyokulya tutunda bya mu nnyumba okufuna ekyokulya. Kati emirimu gyagootaanye, tewali kyakukola ow'ennyumba abanja ntabukiraga kunsibirayo. Obadde okola biki? Mbadde nkuba capati ku kyalo. Naye ebya capati byatuuse ne bicyankalana n'ebyomulimu ne guggwaawo ne gufa. Ne ngezaako okupakasa ku kyalo nnime nfunayo ekyokulya ewaka. Nabyo n'ebyokupakasa ne bigaana, nga bw'obafuna mugende mulime bakulekawo bulesi. Ne nfunako omulala okukola ku mmotoka bwe zityo ziroole okutikka musenyu bbulooka, ofune ekyokulya ne famire yo.
naye ate n'ow'emmotoka we namufunye naye omulimu ne bagumuggyako ne bamugoba. Olwabadde ngo kuba omusajja bulijjo emmotoka agivuga naye gwe we namuyise nti mpaka kalimo nkole oyantuta okukola omusajja emmotoka ne lwe bamugobye. Ne ŋŋamba ndiko kisinze ndiko ekisiraani lwe nfunye akalimo ate ngenza okukola ate omusajja emmotoka bagimuggyeko. Kati mutuufu ne binsobera. Golowooza kiki ekikutawaanya? Kintawaanya bw'oyogeddeko nabo? Nze benjogeramukko nabo baŋŋamba Lubaale. Lubaale abanja ntereeze Lubaale ambuulire ekituufu kye baagala. Lubaale abanja naye sina bwe ntandikira kutereeza Lubaale kuba ndi bw'omu ate byetagamu ku ssente. Anti n'obeera obw'omu osobola okutambuza Lubaale? Osobola, naye ninako we nalaga omukazi n'annambulirira ensonga za Lubaale ng'ebyaddala byetaagisa miliyoni nnamba. Kakati nga ndi mu kwetetenkanya olwezaawo famire yange neeyiiya kati nga sina bwe nza kukwata miliyoni nnamba kugenda kutereeza Lubaale. Ne baŋŋamba byonna byonna nawe otambula ku musawo ki bagenda kukutwalako ssente naye sooka otereeze Lubaale abanja. Ne nfunako ku birooto nga Lubaale ebiraga okutereeza Lubaale nga bampa ebirooto nti baagala kijjulo. Nkole ekijjulo. Wabikola oba tewabikola? Ebintu ebyo saabikola kuba nali sina muntu annambulira ate we namufuna ng'asaba ssente nnyingi. Oyo yansaba byonna obikola ng'amalawo akakadde. Mutuufu sirina we nja kujja kakadde kamu bw'abinkole ankolere Lubaale. Naye nga tekiba kirungi kutambulatambula mbasawo. Era kyo kyensaba nti kale ku mulabi wa vidiyo eno tugenda kuteekayo ekifaananyi kya muzeeyi alabe ekifaananyi ekyange n'ekyoyo muzeeyi ajja kulaba nga tufaanagana. Tulabe oba ayina wayinza okumanya okulaba nti ono omusajja afaanana wano na wano. Naye mpozi kye mbadde nsaba bye ebyabasawo twandibikomyawo kuba bye ebyabasawo mpulira nga nabikooye ntambudde ngezeza okunoonya muzeeyi ntereze ku mbeera bitwala butwazi ssente bigaanye. Otambudde mbasawo ng'onoonya taatawo? Onoonya muzeeyi noonya embeera etereere oba waliwo ekireeta obuzibu naye buli omu akugamba bibye buli omu agamba bibye ssente zigenda bugenzi. Kati ekitegeeza okutereera olina kunoonya kuzuula kika gy'osibuka okuteererako. Ekitegeeza ne bw'onaafuna emirimu gijja kufa buffe nga tolabye kikakyo. Kati akadde kano kunoonya taata oba mukadde omukyala. Manya nsibuka wa naye kaakati be wabuuzaako abasinga bagamba nti taata asuubira kubeera wa? Be nabuuzaako taata we ayinza okuba bw'abanga mulamu gy'ali ali mu kibuga Kampala. Oba oluusi byagaana byamukwatira Kampala ng'embeera naye yamutabukako naye ng'asuubira Kampala kuba era abalinga ne muzeeyi nga tuli bato bagamba mwava Kampala okujja eno e Masaka mwava Kampala. Kati tutamanya twava Kampala kitundu ki era Kampala ewaani kyekyo naye mbeera si nnungi. Ate waliwo omwami eyali ava eri Antonde yabalagirirako ow'omukyala gwe bayita Naabalongo. Omwami oyo omwatuukayo ew'omukyala oyo atuukayo ew'omukyala oyo Naabalongo ne tumubuuza ku nsonga za muzeeyi n'atugamba taata wammwe Ssenyomo mumanyi naŋŋana naye mu kumumanya twali tubeera naye wano ku kyalo atubeera naye n'atuuka okugenda ne tutamanya wa gy'alaze naye mpozi omukyala oyo yaŋŋamba nti obubaka bwe yasembayo okufuna bamugamba Ssenyomo yafa. Taata waffe nti yafa. Omukyala ne mubuuza nti bwe bagamba nti yafa bagamba mu bbanga ki mwe yafiira. Omukyala n'aŋŋamba wabula bitutte ku bbanga ddene emyaka mingi sikyabijjukira. Ne mubuuza nti ani yaggamba ani yakuwa amawulire nti taata yafa ani yaggamba. N'aŋŋamba emyaka giyise naye yabiŋŋamba sikyamujjukira naye nga baamubika nti yafa. Kati ng'ali awo baali bamumanyi naye nga tebamanyi yavaawa baalaba mulabe muntu ku kitundu n'abaana n'abasuulawo n'abaleka awo ku kyalo n'atambula n'agenda nga tewali amanyi gye yavudde n'abaana tewali amanyi gy'alaze. Ekitegeeza mwabeeranga mbamikwano ab'ekika ab'Ekinyomo. Kati nti ku kyalo okwo kwe yatuleka kwaliko ab'Ekinyomo nga bangi kyenkana ekyalo kyonna kwe tubeera kyalo Nakitalaka Kinyomo kye kijjuddeko. Kati n'atuleka okwo ku kyalo ng'ab'ekika bangi nga bamumanyi bumanya nti ono wa Kinyomo
nte tumanyi asibuka mu famire yaani bwekityo bwe kiri. Akasembayo nebaza abalabi ba TikTok abalabi mitimbagano vidiyo ngiteekayo ne bagezaako okunnyamba buli kyonna ekisobose pozi ekisemberayo ddala nga kantwale nti nsaba buyambi kuba kyembeera nti entabuseeko nga lwoyinza okumanya nti olina omukyala ali muzito alinawo omwana olina obuvunaanyizibwa opangisa bitabuseeko nga mubimanyi nga ab'emikwano mbadde nsaba kantwale nti buyambi nga nsaba ku buyambi oba nti olina mulimo nsobola okukola naye ate omulimo ogigezezzaako ogifunye gyonna gigaana bugaanyi kati nga mu butuufu nga kyensaba oba nti waliwo kyenyinza okudduukirira nga nsaba nti bwaba wayinza okunziruukirira okuntaasa eyali afunyeko naye ku bizibu ng'amanye embeera gye ndimu nga nginnyonnyola naye agitegeera nti onoonyezza emirimu gyonna ogifunye naye nga gifa naye gifa ekizibu omukisa gw'okufuna emirimu ngifuna naye gifa bufi ekizibu ekika kyo tokola ki simanyi kika kyange kyekintawaanya n'obeera ku kyalo nga buli omu akuvuma nga wotamanyi kika kyo tomanyi bakuzaala mutuufu nekikuluma naye nga tolina kyakikolera nawe kisigwe wakyagala kati nga mu bufunze nsaba ku buyambi okunziruukirira buyambi nga ki bw'oyagala kuba wayinza okubaayo omuntu ng'agamba omukyala ogambye muzita ali myezi emeka omukyala tuli mu gwa 10 ogw'ekkumi guno tegumulekaawo tegumulekaawo naye ku byonna byonna ebyetagisa mu kuzaala sina kye naaguzzako wadde na kimu bino mother kit biki sina wadde kuba nakati okufuna ekyokulya ndi mutunda ku bya mu nnyumba bye nagula edda ndabe nti nfuna ekyokulya kyendiisa omwana agenda kuweza myaka 2 ye tabimanyi nti ebyo muli bubi yayagala kyakulya omukazi muzito ogw'ekkumi mwazaalira ow'ennyumba abanja kati otunda ku bya mu nnyumba bye wagula edda olwezeewo famire kati nga mu butuufu bwandibadde buyambi kyekikulu kuba ne tugamba kunoonya mirimu bijja kufa nga tetujjawo kireetera bizibu kati nga obuyambi bw'ensaba oli alinayo ku buyambi yenna ayinza okumpitira ku ssimu yange essimu eriki essimu ya Airtel eri 07 essimu eri 0752 7 38 62 ereeta mannya ki amannya gereeta eri mannya gange kuba sina nanga muntu ereeta amanya ereeta ga musajja naye nti enamba nakagigula sinaba kumanya bulungi mannya gaayo naye nga eri 0752 7 38 62 asigadde gwani nsigadde nze Ssennyomoddeewo ng'obeera wa mbeera Nakitalaaka Kyannamukaaka kiri mu Masaka Eggulama